Mama muli bulungi nze tibawa ndi bulungi nange nenjagala koma ku contract yange yaweddeko kati nkyaba nja ssente emyezi gigenda wera 6 tebansasula ate nange nina obuzibu bwe njagala okugamba nga nze nga nkomewo ewaka kuba n'ezimu senjagala nsindikire nga ndi Uganda. Mulungi bye njagala okugamba nga tuli waka ne taata ffenna nga tuli ne ku ofiisi kyekyo ndi bulungi kale nina kale obuzibu njagala bagamba nga tuli ku ofiisi ffenna bakitegeere byebyo. Salam mama. No, shuf. Kadaama TV tuyina Kadaama yatukontaktinze ng'agamba sister we yajja e Saudi Arabia okukola naye okuva bwe yajja okukola tebalina communication nnungi naye boosi we takkiriza kubeera ng'ayogera ne Kadaama oyo nga agamba nti okubeera nga omuntu ayogera naye lubeera lutalo. Tulina vidiyo zetugenda okubeera nga tubalaga awo mu maaso eziraga Kadaama ono naye nga bw'oba omulabye vidiyo gye yakola eringa gye bamuforcinga okwogera nti ali bulungi. Obuzibu buli nti Kadaama ono yagenda e Saudi ekitundu kye yagendamu ne sisita we yennyini ali ku kyeyo naye takimanyi kye yagendamu. Boosi tamukkiriza kubeera ng'ayogera ne famire ye, tamukkiriza kubeera ng'ababuulira waali ate ne vidiyo z'aweereza boosi yennyini y'aba azikutte era nga bw'oba otunuulidde vidiyo zino olaba nga Kadaama ono tali bulungi. Bagezezzaako okubeera nga bakontaktinga office nga bwe mujja omuwulira awo agamba nti bwe bakontaktinga office yabagamba nti system eri down. Kati system eyo simanyi kye bategeeza ne system kuba okucekinga ku muntu ekyetaagisa system okucekinga ku muntu kukubira bukubizi omuntu ali concerned essimu n'omukontaktinga n'akubuulira embeera Kadaama gy'aba alimu. Naye kati office we zitandika okugamba nti eno system eri down nga bw'onoogenda mu banka oyagala ssente bagamba system is down tetusobola kubeera nga tukuwa ssente okubeera nga tufollowinga engeri gy'oggyeeyo ssente oba n'engeri gy'ogenda okubeera ng'oziteekayo. Ate era ne bw'ebeera banka nze ngamba oluusi banka naye eba erimba ssente ziyinza okuba nga teziriyo bulungi kuba bagenda ne bagamba system eri wansi bw'oba oteekayo bazitwala ate bw'oba oggyayo bagamba system eri wansi. Kati simanyi bw'oba oteekayo ba system eba eri waggulu kyembeera sitategeera. Kati nga tuvudde ku kya banka ebadde diversion bwe tudda ku kya Kadaama ono gwe bagamba mbu system yaffe eya kampani eri wansi ekyo kibeera kya bulimba kuba okucekinga ku muntu ekyetaagisa ng'omucekingira mu system. Kadaama embeera ye si nnungi nga vidiyo wemugiraba awo tali bulungi ne ebigambo byonna byayogera bamuforcinze okubeera nga ayogera ebigambo bwe ate vidiyo eno mugenda kubeera nga mukiwulira Kadaama agamba ali bulungi talina buzibu embeera nnungi ate olumala n'agamba nti naye waliwo ky'ayagala okubeera ng'ayogera waliwo ekigambo ekyo mujja kiwulira nga akiteekako nnyo essira waliwo kyenja obbabuulira naye ndi bulungi. Kati omuntu ali obulungi ate olina ky'ojja okumbuulira nzigamba omuntu ali obulungi olina okweyabya olina okwogera ndi bwenti ne bwenti tewali buzibu n'endabika omuntu gwe baforcinga okwogera ekintu oba omulaba. Kati ate waliwo n'eyo vidiyo eri ey'omufumbiro olaba nga Kadaama boosi amuyita yogera ne maama Kadaama agamba asagala mulaba naye bw'oba omulaba embeera ze omulabira ddala nga tali bulungi. So wano tutwala okubeera nga tusaba office eyamutwala ebeere nga ekontaktinga omwami ono kuba tugezezzaako okukuba essimu naye essimu zaffe tasobodde zikwata akontaktinge omukyalo ono Kadaama ono nga tanabeera kufuna buzibu kuba embeera gy'alimu mbi nnyo ng'emugenda okugiraba embeera gy'alimu mbi ne videos mugenda kubeera nga muziraba Kadaama yennyini ekisookera ddala vidiyo agamba nti ali bulungi ate olumala n'agamba naye waliwo kyenjagala njogere kati nze ndaba waliwo okubeera ng'ali forced okubeera ng'akola vidiyo awo ne vidiyo ey'ekiyungu olaba boosi amuyita
yogera Kadaama n'agaana. So embeera ya Kadaama ne bw'oba omutunuulidde butunuulizi olaba nga waliwo ekintu ekibulako ku mutwe gwe. Sister we yatukontaktinze era yagala tubeere nga tufollowing ensonga eno. Tugenda kubeera nga tufollowing ensonga eno office tetunagikontaktinga, tugenda kubeera nga tugikontaktinga. Twagezezzaako okukontaktinga boss takwata simu. Kasuzote munange. Amanya gange bampita Gloria. Ngene Saudi nze nakamalayo emyezi endaweze 3. Nina sister wange yajja. Wabeera wennyini simanyi naye nga ali Saudi. Amaze abulayo ndowooza emyezi ng'ebiri amaliko contract naye tali bulungi. Abantu baali nabo tebamukkiriza kwogera naffe. Okwogera naffe tusooka beegayirira. Bamumma essimu. Amaze emyezi 6 tebamusasula. Tebakkiriza twogere naye. Okwogera naye tusooka kubaba bubi nga balaba ennamba ziyitiridde ennamba kosindika message gye babulokinga, bw'osindikako ne message ne bakubulokinga. Kagamba ennamba za njawulo bwe bakubulokinga n'ofuna ennamba endala n'osindika message naye nga bagibulokinga. Bw'okuba tebakwata nga naye babulokinga bw'okitegeera. Kati tuli beeraliikirivu. Twagezezzaako okugenda ne woofiisi eyamutwala ey'e Uganda. Batugamba manya the system is down. Kati tuli awo tetumanyi ennamba ya mukama we njirina. Ekirungi zibadde tebannambulokinga naye bw'osindika message bagiraba tebakuddamu. Naye abalala bonna ab'ewaka bonna taata maama bonna badde boogera naye baganda baffe naye nga tebakola ki nga bababulokinga bubulokinzi. Kati simanyi ki kye tugenda kukola kuba omwana talabika bulungi. Yesterday but one balabye tubadde bubi kati ne bakwata akavidiyo ne bakampeereza ngenda kakuweereza. Bamukutte kavidiyo ng'omwana ayogera agamba ndi bulungi munnange ebiki kontrakiti yange weddeko ngenda kakuweereza okalabe. Naye ng'omwana alabika bubi nnyo nga kiraga oba embeera gy'alimu mu butuufu si nnungi. Balaga balinga baagala abamuwamba ndowooza tebaagala obadde yeewaka. Ko kati tubadde twagala tumununula adde ewaka before nga ne contract tennaggwa kuba tetumanyi kati contract bw'enaaba eweddeko oba banaamuta oba tebaamute munnange. Tuli beeraliikirivu kuba bukyajja ndowooza okwogera naye kizibu nnyo kizibu. Kati awo munnange mbadde nsabira obuyambi busimanyi oba ngenda kukikola oba munnange. Mbadde nsabira obuyambi bwo. Waliwo omwana eyabadde ampadde ku nnamba ye nga ngambye osobola okunnyambako munnange.